Emizannyo gy'omulundi ogw'ekikumi egy'ekikopo ekya Chairman's Cup gitongozeddwa era ne gitandikirawo wali ku Kampala Club. Mandela Group of Companies ebawadde ebikopo 92 ebyokuwangulwa mu mizannyo egy'enjawulo omuli lawn tennis, badminton, squash, chess, okuwuga, omweso n'emizannyo emirala mingi nga gyakukomekkerezebwa ku Lwomukaaga ngenda ku mwezi 15. Chairman's Cup ebeera climax of service of leadership and introduction of new leaders. Kati ku naku next week 22nd tujja kubeera n'obululu on our AGM akalulu tujja kulondayo abalala abanaatekinga Kampala Club mu maaso in terms of leadership. Abazanyi bajja kubeera nga around 200 because tulina emizanyo mingi nga bwe mugirabye. Tulina tennis yokka erinamu tennis doubles, singles, mixed doubles, kati women, both women and males. Kati emizanyo yokka ya tennis eyinza kubeera registered for tennis balinga 15. Kati teeka kuba abantu bangi, members, almost 3/4 of members participating in these games. Guno gwe gusoose okujja okusupportinga Kampala Club Chairman's Cup. Kampala Club erina members bangi abobuvunaanyizibwa mu society ate bakoze ebintu bingi ebiyambye society. So naffe nga City Tires okuddamu okuweereza ku bantu abakwatiddeko society tuvuddeyo ne tugamba katubakwatireko ku mizanyo gyabwe gya Chairman's Cup. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.